mujja baleko gyonna gye mutuusako engalo mawanga ag'enjawulo gye musinziira okubeera ng'ate mumpuliriza basasirako nnyo mu abayita mu bizibu eby'enjawulo basanyukirako mu abatuuse ku buwanguzi abakuziza amazaalibwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa malungi so ng'ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe nsaba emyoyo gy'abagenzi Katonda ajjuumuze emirembe agiramuze ekisagumye emitima abakaabingana saakati n'ab'emikwano gwe yakaneeyungako essaawa eno yennyini nyongera okujjukiza nti amannya ayinza omumbejja Aisha Nassolo kyenkusaba kiri kimu subscribinga teekako akadde munnange tojja kujjusa olw'ensonga tiwanofunawo updates nga ge mawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda kwa celebrities baffe bonna abawano saakati n'abo abali wabweru w'eggwanga amawulire gonna agakwata ku bankuba kiri obutereevu gafuna saako n'okubeera ng'ate ennaku ezimu tubeera nga of course tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezitali zimu kale no munnange osubscribinga n'oteekako n'akadde butereevu tojja kubeera ng'ate owejjusa amawulire gabadde gatambulawo gye buvuddeko nga bagamba nti rape bw'atyo yalemesa mujjawo ono maama w'omwana wa Bindeeba okubeera ng'asisinkana Maama Fina era n'akatambi butereevu ngenda kubeera ate nkakuterawo ak'omukulu ono Waswa Emma nga bw'atyo annyonnyola ebintu bino eno ku kikwe byava okubeera ng'ate omukyalo ono rape alemesa mujja okubeera ng'ate akola ki asisinkana Maama Fina kyokka ng'ate ekigendererwa kye mukazi wattu kyali kyakubeera ng'ate akola ki atuusa obuyambi ku mwana we wabula ng'ate wetutuukidde olunaku olwaleero wetwogerera Maama Fina bambi yasisinkanye dda omukyalo ono era ne babaakawo ensonga ate mukwano gwange zibagenze maaso n'okubeera ng'ate boogerako ngenda kuba nkulekerako akatambi kaabwe bambi ogende maaso n'okubeera ng'ate okekanya wabula Katonda mulungi yadde rape ayinza okuba kale yalemesa mujja okubeera ng'asisinkana Maama Fina wabula nga wetwogerera yagenze dda maaso n'okubeera ng'ate amusisinkana era tulina okukkiriza nti Maama Fina ajja sobola okubeera ng'ate akola ki ayamba ku mukyalo ono nga n'omukulu Bindeeba munnange we yeesooti nga kuba ye omukyala akakasa agamba nti ono omwana wa Bindeeba ne we bagenda ku DNA omuntu yenna yenna owakeerera ku makya n'agamba nti ne we bagenda ku DNA ekitegeeza taliimu kubuusabuusa kwonna abakkiriza ddala nti omwana wo so munnange Maama Fina ndowooza anaagira ayamba ku mukyalo ono ng'ate munnange ne Bindeeba wagenda maaso n'okubeera ng'ate yeesootinga asobola okubeera ng'atuusa obuyambi ku mwana we ngenda kuba nkulekerako akatambi kano butereevu ogende maaso n'okubeera ng'ate okekkaanya then n'ekirala ngenda kusaba otuwe ku ndowoozayo gwe kiki olowooza ku mbeera eno ddala rape yabadde mutuufu oba yabadde mukyamu ye abaffe ku bino byonna byonna ebigenda mu maaso singa obadde ggwe nga gwali mu maka omwami yakuwasiza n'ate n'okizuula nti alinayo omukyalo omulala gwe yasuulira omwana era omukyalo oyo n'ajja nga bambi anoonya buyambi gwe magezi ki g'oyinza okusala mu budde obwo okolanga rape we yakoze okola otya kyenkusaba bambi comment gitutereko atawo mu comment section then butereevu ngenda kuba nkulekerako n'akatambi ka mwana muwala ono ayitibwa Shira Adita naye butereevu alina beyayogedde ate ku mbeera eno era naye bambi ngenda kusaba omutegere amatu tulina engombo yaffe wano ti just eat the meat and slow the bones kale no nzikiriza tiwonawuliza mwana muwala ono mu bigambo bingi byagenda okwogera kyogenda bbulwamu ate munange byogenda maaso nakubeera ng'ate olondamu kankusiibula essaawa eno yennyini naye nga toseetuka kubanga ate nkomawo n'amawulire amala mangi nnyo nnyini ddala goodbye for now. Wadamu eri banka byonna ne maama wange ne baganda bange bankwasizaako naye olw'ensonga nti mami kati mugonvu takyasobola yali akola ku kisaawe yes nga she's a clearing agent naye olw'obunafu lw'omugongo kati yawumula ndoza tuli myaka 5 n'ekirala ekyamuteeka bumuli bamutemula bajja waka ne bamutema ne bamutemula awo ne bamugamba kati bikola bireke yes wali okola mulungi nze nsiba nviiri wasoma kyenkana nze nakoma senior 3 nengendera ddala mu kati mu byenviiri ozisibirawa waka waffe then omuntu waba agambye mboba ogenda omusibire wakawo Sophie kyekyakuggyeeyo okutaanuula ngo mbategeeza nti rape ne Bindeeba
basazeewo ensonga basuwinge Waswa Emmanuel inze eyakeera ku makya ne hosting omukyala Sophie Akum bagamba nti nabatandikako campaign ate bino ebintu nabiwulira ku Monday naye nensirika ku makya nali ndi ku TV Kasuku n'agamba nti Remi yamugambye oba Rape ayina intention to sue agenda kusuinga ba blogger abali ku propaganda okumononera erinnya na recording account wako mbadde nkalina ku simu naroza nti byakusaaga but mbadde ndi awo nga message ijja ngerike baruwa esoma bweti era wikirifu kagibayisizeemu omukulu Bindeeba ne Rape kwa baliko babiri gye bampeereza nga bagamba they are going to sue me bagenda kundopa bampadde ennaku 14 nkole public apology netonde munaku 10 oba sekyo bagenda kundopa bandimandinge milioni 3 mu kooti kansobe message nga bweri n'olupapula nga berufulumye kyoba tokolanga mu bulamu gwe ng'omukyala kwe kulinnyirira eddembe lya mukyala munno kwe kukaabya mukyala munno amaziga kwe kuduulira mukyala munno kwe kusekerera mukyala munno kubanga ffe abakyala ebizibu ebitutuukako mu bulamu bye bimu tebirigenda kukyuka ekizibu ekituuka ku gwe omukyala kijja kutuuka ne ku nze nga omukyala mubeere nga mwegendereza nnyo wabula ate ng'ebigenda mu maaso madamu Nakitto ffe gwe tuyita Rape okubanga asibisa munnamawulire gwe bayita Waswa Emmanuel olw'okumwogerako ebigambo teekako n'okubanga amusabye obuwanana bwa ssente miliyoni 3 olw'okuba nti yamwogeddeko ye n'omwami we Bindeeba. Kakati nze n'ensonga eno ngivumirira era ngenda gyogerako bwenti nti madamu Rape madamu Nakitto njagala ojjukire nti omwami ono gw'ogenda okusibya ayina ebyamakulu byatuusa ku famire ye era nga muntu wankizo nnyo mu famire ye nga gwe bw'oli ate ng'omwami ono gw'oli mu kusibya n'okusaba miliyoni 3 mwenna mukola omulimu gwe gumu wobanga omusibidde omulimu gwa kalebule igwe munnange gwe nnamba emu mu kalebule okola ku TV mwogera ku bantu bangi nnyo muvuma abantu bangi nnyo muvodde ebitibwa by'abantu bangi nnyo tewabangayo omuntu yenna gy'akusiba kino ekintu wooba okikola lwa musajja oyagala kumanya okulaga amaanyi goyina the powers you have over a man muganda wange kino okikola mu nsobi nti omusajja oyo ne woona omulwanirira ne woona owoggana togenda kusibya ensi yonna ate omusajja ono he will never be your DNA ekyo tekisoboka omukyala bw'aba avuddeyo n'araising eddoboozi lye nga yeetaaga buyambi ng'ayagala omwami wo abeere nga ayamba omwana gwe yamuzaalamu muganda wange it's never your problem toyingiranga mu bulamu bwa mwana wa munno toyingiranga mu bulamu bwa mukyala munno kubanga olunaku lulikeera lumu nga naawe kyoli mu kukola mukyala munno kye bali mu kukukola omukyala oli mu musekerera oli mu mukudaalira oli mu kulemesa omwana we okubanga afuna obuyambi afuna obwenkanya afuna omukwano eri kitaawe olw'okuba gwe nnyabo wooli oli masekati gaabwe naye jjukira oli muzadde olina omwana ogwo omutima gw'oli mu kwolesa ogw'ejjinja omutima omubi ogulimu amaggwa munnange naawe gwe bajja okulaga ojja funayo akulaga ogw'omutima amaziga omukyala oyo gakaaba ojja kugakaaba one day or later ekintu ekyo tokyerabira amaziga ge muli mu kukaabya omwana nga toyagala mwana wa munna asome toyagala mwana wa munna ayambale bulungi toyagala abeere yadde nga afuna ekizigo eri kitaawe muganda wange tokyerabira nti naawe omwana owuwo gwe wazaala kitaawe ayina omukyala ebintu ebyo bijja kuba bikutuusibwako nze ng'omuntu akulidde mu famire erimu bamaama ab'enjawulo era nga nkuziddwa bamaama ab'enjawulo abatanteeka mu bulamu buno obwensi nina ebintu bingi nnyo byendabye era nina ebintu bingi nnyo byenzize nkaabye amaziga mangi nnyo so kati wendaba omuntu nga gwe Rape omukyala ayina erinnya omukyala omufumbo omukyala omuzadde ate nga gwe muntu omu ali mu kutulugunya mukyala muno mentally physically psychologically n'otwaliramu n'obulamu bw'omwana we muganda wange mba sikutegeera abantu bangi nnyo Rape baboogeddeko President Museveni yafuga eggwanga Uganda abantu bamwogeddeko ne bamukubamu ne katyuni singa yali wakusiba singa eggwanga Uganda lyonna lyaggwawo lwakumwogerako Bobi Wine
ayina ssente enkumu n'enkumu asiiba ayogebwako buli ddakiika n'abamuvuma ne bamuvuma sirabangayo omuntu yenna gwe yali asibye yadde gwasaba miliyoni ne miliyoni eza ssente olw'okumwogerako. Solomoni akusinga tayito oyo nno njogera ku mutabani wa Bobi Wine akusinga tayito ey'amaanyi gwe tukumanyi wano mu Uganda tosobola na kusimattuka Uganda ffe tukumanyawo Uganda. Solomoni amanyikiddwa ensi yonna ne gy'atatuukanga abantu bamumanyi. Ebbanga eriyiseewo yakabeera mu mawulire nga bamwogerako kalebule tetunnalaba walwaizinga ddoboozi gamba nti omuntu eyanjogeddeko kino asibibwe. Kati nga gwe lwaipi gwane oyina tayito emu yo just a TV presenter. Toli mwana wa ambassador, toli mwana wa minister, toli mwana wa mukulembeze. Ngate ne bannatasha abaana b'abakulembeze abantu basiba babavoola tetulabayo bantu be basiba lwakwogera nti olw'okuba boogedde naye gwe nnyabo otudde osabye miliyoni 3 zootalootangako zootalabangako bukyanga ozaalibwa wabula ate ng'ozisaba munno gw'okola naye omulimu gwe gumu ogw'obwannamawulire. Nze ndaba nti mukyala gwe oyitiriza ejjoogo olaze omutima omubi omutima ogwefuttwa kati nno okukola erinnya kyange olabanga gwaliyina kigenda kukukyayisa ensi yonna. Erinnya eryo ly'okoleredde eribadde eddungi abantu tugenda tandika dirinyirira nga n'abadde takuyinaako buzibu bwonna wabula olwa mistake entono eyo gy'okola gy'oli mu kukola egenda kukyayisa abantu bonna. Otambule mu kuba buli muntu ng'akuwanda lulusu. Ensi eno ng'onoogiberamu obulungi omugenzi Mufutikayo yaŋŋambanga nga kyali mwana muto. Ensi eno ng'oyagala ogibeeramu obulungi buli kintu kitwalire wansiiwo. Teweewanika waggulu wa kintu kizza obuze Katonda kyaleese kubanga osobola okukera ku makya ekintu ekyo munnange nga kikuvuddeko. Ebigambo by'omugenzi oyo mbijjukira nnyo kubanga namala ebbanga ddene nga ndi mu ngalo ze era y'ensonga lwaki nkyabitambulirako nti naffe abava mu famire ezirina kumanya eziwulikikako munnange ate ffeno tuli mu Buwarabu gye tubonaabonera nti abaana abava mu famire ezaaliko ezaakola ennyo amannya abamu batunda na chips abalala nga tebamanyikiddwa. Ensi eno gigende kumpola Madamu Raipi Madamu Nakitto obeera nno maama wange kubanga kyeweddira maama wange kyeyeddira. Ensi gigende empola teweewanika nnyo toyingirira bulamu bwa mwana wa munno kubanga n'owuwo nsuubira si ky'olina okubanga omwagaliza omuntu okujja okubanga amuggyako essanyu lye. Koma empisa embi komya omutima omubi gwa at least beera example obeere wanjawulo ku bakyala abalala ogambe nti yes omusajja nze muyina yayina abaana abo abaana bayina baba baana bange bwe baba nga beetaaga obuyambi nga mukyala munange yeetaaga buyambi kanzikiriza abeere ng'ayambibwa. Omukyala oyo aba takuggyeko mwami wo aba takutuddeeko musajjawo wabula aba ayagala buvunaanyizibwa bwa mwami wo kubeera nga aba teyeerabira na kusuula baana baabazadde. Ate era wano tusaba mwenna abalwanirizi b'eddembe abalwanirira abaana abalwanirira abakyala abazaaliddwamu ne babasuulaawo abaana abazaaliddwa bakitabwe ne babeegaana ne bagaana okubanga babatuusaako obuyambi. Tusaba muveeyo mu nsonga y'ono omukyala Raipi okulaba nti nno omwana we afuna obwenkanya era abeere ng'alabirirwa nga abaana abalala. Amannya nsigadde yenze Shira Adita wabula atenga ku kadama yogera tusubwa jangu obeere ng'otukyekingako ate ne kweno page kwennyini kwensinziriro baweereza baganda bange mubeere nga mutwekuumirako. Imbagala nnyo.